Uganda yenna ayagala enkyuka kikobere ku video eno. Tugenda genda mpola mpola, tugenda gikwata mpola mpola, tujja jigusa. Kati ndowooza njagala ntandike bulungi nnyo nga nsooka okwebaza. Eddakiika ziri nnya zokka ze nakakozesa. Njagala okwebaza bannayuganda mwenna abakyalemedde ku nsonga z'eggwanga. Bw'olabanga omubbi adduka nga tebamukubidde enduulu, manya nti ekimugoba kikulu. Bw'olabanga omubbi adduka naye nga tewali amukubidde enduulu, manya nti ekimugoba kikulu. Kale njala babaza mwenna abakyali ku social media nga mukyayogera ensonga ezikwatagana ku nsonga z'eggwanga, baagala nnyo. Musinga bangi abataayaya, abantu bangi badda mu video za kumansula kulaga mabeere ononya kyayoli kati mumanga mukyali kumulamwa, mbaagala nnyo. Mwenna abaana bali ku TikTok abakola zi live show buli lunaku mwogera ku byobufuzi n'ensonga eziruma abantu, mbaagala nnyo. I salute you. Bwe bannange abakola emirimu gyegimu ku social media kuno okutimbagana okubwenyi bw'ekitabo nga mukola ebyobufuzi, mbaagala nnyo. Era njala tumira ku mwenna abapostinga abasharing abeera mu comment yo kulwanira gye tutabeera namwe twagala nnyo. Mwe bali kubeerako, mwe bali kwagala nsi yammwe, ate mwe bali butava mu nsi yammwe, ekyo kikulu nnyo. Kale ndowooza bwe mmalaawo okubabuuzaako mwenna, njala okubaza bannayuganda mwenna bali mu diaspora abakyayamba abaana abakyali ku mulamwa nga bali mu struggle, nammwe mbebaza okuba nti mutuula ekyo kigule magala eddiba nembako kyemuwadde badde atawaki bali nyo balirira temujjanga okwo kubanga tukimanyi nti abaana abamu tebalina ssere sobola babeezawo naye mbanga mukyasobola okuba nga mbawo ekibagule magala eddiba kiba kituufu nnyo. Kale ndowooza bwe mmala okuba nga mpisa abantu abo njala tandike bulungi nnyo video ya leero, naye nga tugenda sooka ndowooza ku kigula, tugenda sooka kalowoozo tugende ku kigula lujji. Nenga sinagenda kalowoozo, eno message njagala egende buli muntu yenna ng'okozesa smartphone yo nga oyogera ebyo ebigambo abantu bagala okuwulira muno bakajala bugende gye muli. Waliwo code etambula ku social media. Code eyeruwa. Njagala weewuunye nga sinatandika, njagala weewuunyira weebuuza. Lwaki Yoseri n'akabinja ke abayina emmundu, bayina drone, bayina amakomera, bawamba, batta? Lwaki basindikiriza nnyo bannayuganda obutayogera ku politics oba kutayogera ku byabufuzi? Lwaki abalina amakomera, bayina emmundu, bawamba, batta on daily basis? Lwaki ate bagamba abantu obutayogera ku politics? Kitegeeza nti wookutte nyweza bwe kiba nga okutte mu kiwundu kinyolemu otekemu omunyo otekemu ne kamulali otabulemu bote, kitegeeza wookutte weewo. Bw'osanga omuntu yenna ku social media ng'ali mu kwogera emboozi etakwatagana kodi yeeno, naddala kati batandise omuze gw'okutiisatiisa abaana bali ku social media nga bali mu diaspora nga boogera ku byobufuzi nti gavumenti ejja basi bamufiira bwerere. Ekibuuzo kiri nti gwe gavumenti gwetasibye oba gwetagenda kusiba kikulumirako luddawa, era bw'osirika ovaako ki? Nkibuuzo, gwe gavumenti gwetasibye oba gwetatumye kwogera kodi gwovaako ki? Buli muntu amanyi obulumi bw'ayitamu okubeera mu nsi muno. Kati gobanga oli bulungi nga wagaggawala, bw'obanga oli bulungi ng'oli bulungi, kirungi nnyo gwe n'osirika ku lwo, leka abalala boogere kubanga si gwe aboogerera. Buli muntu waddembe okwogera ensonga gy'ayagala. Kati bw'osanga omuntu yenna ng'agamba na ku social media, simanyi muve mu politics, muleme kwogera ku gavumenti y'amaanyi. Gavumenti si y'amaanyi, gavumenti yeggwe. Genda onoonye ekigambo kye bayita gavumenti bakikuvuulire mu Luganda, bwe kiba mu Luzungu tusobola kitegeera. Gavumenti be bantu eri abantu ku lw'abantu. Kati gwe bw'ogamba nti tuve ku gavumenti obange yeevuddemu, it's better weeveemu lumu gw'osirike webikke n'omutwe okole ki ogubikke. Bwe tunabanga tumaze okuwangula tunaakuyita oluvannyuma n'ozuukuka. Kati batumanyi kuvuunako kigo kye bayita gavumenti. Gavumenti bantu ku lw'abantu eri abantu, kyebavuunula ekigambo gavumenti. Kati bw'ogaa nti boogera ku politics oyagala boogera ku ki? Kati gwe bw'olyanga ekya politics omi okwogerako tolumba banno, gwe kola mirimu gyo, sigala mu kayumbako, beera mu bizinensi zokola. Eyo kodi yatandise okutambula. Olw'osanga omuntu yeraga simete mwogera ku politics waali atajja kwogerako mpaka olowooza ki basindika drone okuwamba abantu? Olowooza lwaki bakera ku makya ne basindika abantu okujogamba ekigambo ekyo kuba batiisa butiisa? Museveni yamanya nti kasita otiisa bannayuganda oba okiggadde. Kebadde njala okuyisaawo then ntandike video ya leero. Alright, ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero tulyoke tugende ku kigula lujji. Akalowoozo ka leero njagala nako katuule mu Yoseri tibahabula otabasimatano wakale sedetale zezede salabisibe nanyini kabuyonje tambula kano bakakusaliremu amanya aba iso kwe bali aba seemwayi wepo n'aba IT department kwe bali
abakulira Kalisa jali Kalisa tali wa NBS muganda wa bakola mu State House wa IT consultant kwoli mukama onjala akalozo kana kawulire bulungi nnyo ate mulime kwebuzabuzanga abafuka banaba Yoseri tugamba Yoseri njala kugamba mu kalozo kaleo nti obukadde magezi naye nga mbuto wali ogalina obukadde magezi nga mbuto wali ogalina kitegeeza obanga mbuto wali musiru ne mbukadde ng'okuza otandise okubuulukuka oba omeze envi era ojja kubeera musiru obutasoma buluma okuze kubanga osanga ebizibu bingi nnyo ng'okuze bw'obanga tewasoma butyo Yoseri wabuzaabuza ensi nga tulowooza musajja mukulu otegeera kumbe omuto weetisse mwereere okuyiga kizibu kyo okutiisatiisa yenkola gy'okozesa ate obutasoma wabutukweka gwe nolowooza nti okwogera akazungu akamala nolowooza nti abantu tulowooza nti otegeera kumbe watotegererako ddala essaawa zino National Bus Movement muli mukutambula mu Buganda kwetoola Masaka mugezaako okunoonya obulumbuka mu kuba campaign kati mukulu njala kutegeeza obukadde magezi nga mbuto wali ogalina ate obutasoma buluma okuze essaawa zino oli mu kulambula Masaka ekimu ku kitundu ekya Buganda Buganda gy'okoze ebikolobero okuva mu 1960 n'okutukola mu 2023 okyabakola ebikolobero gamba nga biro wammanga obalumizza obwavu obugenderere obuteeketeeke ng'oyagala baavuwale osse abaana baabwe ab'obuwala n'abalenzi n'abazadde n'obattirako owambye ebyobugagga byabwe omuli amataka omuli obulamu omuli ensimbi enkalu osse ebyenjigiriza ne kituuka nti buli muntu yenna asanga mu ssemakati wa Uganda takyasobola kuba nti asaba mulimu olw'ensonga nti ebyenjigiriza bya munguuba ate nga buli kimu kyonna okyeddiza kati gwe kikutambuza ng'okimanyi nti mu kalulu akawedde era omwana wa Buganda omwana wa Uganda Bakyagulanyi Ssenta munyakuba ebitundu 7.5 ku buli 100 n'okozesa musajjawo omubbi Chairman of Commission okulangira ku mudumu gw'emmundu ne muve ne mwekubye empawa oba ne mwekubya lubala atali wammwe nti mugenda kunoonyereza ki ekyabaviirako kuwangula mu Buganda kati ate kyensobi yemu gye mukola Yoseri njala kugamba okujjako nga abantu b'otambula nabo mu gavumenti yo gye mwabba obululu nga nabo baayika Windows amazima gali nti tosobola kutambula mu Buganda ng'olwaliro swabula ow'omukisa bamukutte waliwo n'omuwala asimatusa okuttibwa abantu bali mu kwekuba masasi abantu bakyalya mmere enseeta banguse naye ng'ekitundu kyonanyamu omulimu obululu oba kyonanyamu okuganja kyoli mu kutambulamu era kyoli mu kwogeramu ebigambo ebyo okujjako ggwe nga wayonka ssenga oba wayonka kkojjaawo sinakindi nga tebakubikka buleesu oba tebakubikka busukka bweru tosobola kuŋŋa nti ekitundu kye wayavuwaza oba bbako ettaka oba sse wamazeewo gwe n'ogamba nti mugenda okunoonya simanyi obabuuzaako ki golooza buli muntu gwolaba akusinikira erinnya ku mukolo gw'obwoyisoloza abaseka abantu banyiivu lwakuba tebakulaga golw'okwamukira ku makya ne mukwata obuse ne mubawa babe babazze kusunga nkubuuli baba bazze kusunga ne bw'onojjamu empale n'otambula ng'obulimu abuli wabweru nga n'akalyako okukalengejja Yoseri abantu baakukoowa bakoowa fabireyo bakoowa mukazi wo bakoowa mutabani wo bakoowa basajja mmwe ababatuuzizzaako akazito okubatuusa okubaliisa akakanja mu nsi eyaabwe kati zino embaata zo zakulimbye erimbe tugetudde mutulambula Masaka ne bonoogirambula n'ogiwunzika bw'oti ng'abasajja bali mu kubba ettaka bali mu kutta abaana wabba obuyinza ensi ekukooye omala byambulago bino bayita ebiseera todomala na budde bwo mu byesereza eggwanga buli kimu kifudde kifuula nnenge kyokka okyatambula bino ebyo amawulire tegagenda biraga nti waswadde n'okuswala n'oswalukka ng'abantu tolina bantu bagenze kukulaba
be bantu bogenzo okulambula mbozebba bozaako nakumanya biki bibaluma otsa abaana baabwe ekonomi ogisse buli kimu okisse neero kyebuzabuza nga afukana bateri yakwagala abantu bakukowadda kyobomanya gwe ne bonolambula Buganda emirundi emeka omala bya mbulago awo sigenda kulwa njagadde kutegeza mukulu togezaako ne kakutanda mbusimanyo onoonya kalumbo Buganda kuba ne saazi ziweddeyo kyenkugambye nti obukadde magezi nga mbuto wali ogalina nenkugamba nti obutasoma bulumu okuze tosobola kukwata bisaati byo byeru n'otandika okutambula mu Buganda mbonoonya kalumbo bantu bose bojje ku mataka n'oza nti esejja kukwagala abantu bala baseka kungulu naye munda banyiivu nnyo ate bakoowu nnyo kekabadde akalowoozo kaleero kati njala genda ku KIGULA LUJJI ndyoke mbayo information inve wano KIGULA LUJJI kyaliro nkikoledde bayimbi aba Uganda mwenna ne bannabitone mwenna Baganda baffe tubaagala nnyo kubanga muri kitundu ku bulamu bwaffe kino KIGULA LUJJI ky'abayimbi bonna nkidda Baganda baffe tubaagala nnyo mwenna abayimbi ne bannabyabitone tubaagala nnyo naye obudde butuuse buli muntu osaanyoddeyo mu kisenge kyotuule osooke weetegereze ensonga nga bwe zitambula mbawulira bangi mwogera temuli bannabyabufuzi era temuli byabufuzi njagala owulize KIGULA LUJJI kino ekyolwale bulungi nnyo gweyita musician oba yeyita artist njagala owulize KIGULA LUJJI kyaleero tujja kuvaala oli omu ng'ozze mu makaago ng'oteredde tutandise tuti bannabitone abayimbi bannayuganda mbalamusizza kansule nti buli bulungi bono obubaka bwammwe mu KIGULA LUJJI kyaleero mu Buganda tugamba nti bababuulira omwana w'aboobwe ng'omunaku amatu okunkumula buno obubaka bwange nga nze Chemical ali Lumbuye okusinziira ku kiki gye mulaga gye sandyagadde mwolekereyo emyaka giweze 61 weddu bukyanga Uganda efuna obwetwaze okuva mu 1962 naye okuva mu 1962 ate era waaliwo abayimbi abaaliwo abakooloobi naye bino jagadde byogera nga nsinziira kwe twafuna independence okuva mu 1962 okutuuka gye myaka 61 weddu Uganda bwe yafuna obwetwaze ebadde erina abayimbi bangi nnyo naye njala kubuuza mu kibuuzo ekisooka mwali muwuliddeko obuvuvuŋŋano obuteyagaliza okwesosola enkwezenge effugabbi enge obuteyagaliza okucyankalana n'okuba kati mufuuse kimpe nkyekubire mwali mukiwuliddeko bukyanga mmwe abajjo ly'abalamu okujja okutandika okuyimba mwali mukiwuliddeko tubadde n'abayimbi bangi nnyo okuva mu 1962 okutuuka olwaleero tewabadde jjanjaali tewabadde fujjo tewabadde kikyonna kigenda mu maaso naye mmwe abali mu .com era abasomyeko ekitono lwaki temusooka kutuula ne mwetegereza nti ebyafaayo mu abo abayimbi mu Uganda bisoma bitya lwaki ffe aba .com era ffe tutandise okubeera disorganized mu ngeri eno era lwaki music industry efudde ettogge mu ngeri eno abamu nno mbala mugamba terimuli byabufuzi mbasekeredde nkabatemye namwanduke yatema omusika wepo n'aboludda lwa bbaawe ekintu kyemukola olwaleero yoseeri tibahabulwa lutabasiro matanu wakalekezera tamazizedde ensanga bisibe kyagalira ddala mugamba temuli mu politics naye muli mu politics yennyini pure politics mu 7 gwayagala yaluwa mbagandi bukyanga Uganda efuna obwetwaza emyaka 61 mubuuze waaliwo ko association y'abayimbi mu myaka egyo teyaliwo ne buli muyimbi yayimbanga nafuna ekyo kiguli amagala eddiba ne music we n'atambula mu lwaki abagamba temuli mu politics ate baterawo association kitegeeza mwenna abayimbi omukuŋŋaanira oba federation naye kati federation ebeerako abakulembeze babalonda through politics oba babalonda through politics gwe mutenda oguyitamu okuyita abakulembeze kati mwabawooza temuli mu politics kitegeeza yoseeri yabatadde mu politics we gwayagala owa divide and rule omusajja yabatadde mu politics omwa temuliimu olwa divide and rule lwaki ekibateekamu wano we tulaga ekisooka
yamanya nti bannabyabufuzi bonna abasinga obungi mu Uganda amaze obbatuulira abataddeko envumbo. Teyamanya nti mummwe mujja kuvaamu omuntu ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate asingire nakusingire ku bannabyabufuzi bonna abaali babaddewo amutawaanya olwaliro tenga muyimbi munnammwe. Bino byonna babibakoze nga basinzira nti bakimanyi nti mmwe abayimbi mwe musibukako okutambuza obubaka okwetoola Uganda yonna gyesibuka n'egyekoma n'egyeteeka ebigere ng'ofulumiza oluyimba lumu. Lutambula buli maka, lutambula buli simu, butambula buli radio, buli TV, buli mundu asobola okuduwuliriza. Kati bwe yategeera nti omuntu asinga omutawaanya ava music industry kyalina okukola kwe kuteekawo divide and rule. Nkugambye se musooke mutuuze engalabi zammwe mwebuuze okuva mu 1996 mu ebiri mu independence wali wabaddewo disorganization ng'eno, wali wabaddewo federation oba association ng'eno, tebeerangawo. Mwabava ne mwogera ekikindike mu temuli ba politicians temuli mu politics. Muli mu pure politics asinga nono wafali active. Reason being ekisooka bwe tuba tunoonya ba artist mu Uganda oba bannabyabitonde abayimbi mwerabidde ki kye muli. Ekisooka muli kimu ku bulamu bw'abantu, muli basawo, muli basomesa, muli buli kimu ekisobola okutambuza obulamu bw'abantu. Ekyo mukirabidde ne mukiragako ettoome. Mwaddira obuyinza bwammwe ne bumukwasayo Seriti Bahabula ne muganda we Sali Musale. Eyo ni mwakola nsobi. Ekyokubiri, essaawa zino mwe kennyini muganye okwetegera mwe baani before nga temunnakola federation oba temunnakola association. Sooka obuuze music industry ya America esobodde ddi okusurvivinga okutuuka ennaku zino. Sooka obuuze music wa Nigeria developing etya kutuuka awo. Music wa Tanzania atuusa atya awo, owe Kenya atuusa atya awo. Babadde na association oba ne federation? No, tezibaddewo. Kiki bakola? Bwabanga Yoseri abadde abaagala nnyo ne Sali Musale yakamala mbuyinza emyaka 37, lwaki teyayisa etteeka lya corporate n'aliyisa nga bwayisa amateeka gano ag'ekifuula nnenge? Kubanga bw'obeera ne corporate kiba kitegeeza teweetaaga federation, teweetaaga association. You own your own music, kye tuyita content. Mwe abayimbi ba content creator ne mulese content wamwe ne mutundayo ne mutunda rights zammwe zonna eri sitaani. Kitegeeza mugenda kubonaabona mufuuke ebisekererwa mu ggwanga nga tekyali abalinamu interest. One, mwe kennyini abayimbi muli kizibu eri bizinesi zammwe oba eri talenti zammwe mutya. Ntandise bwe nti the moment kasita tomanya kikyoli oba tomanya gy'olaga, mwe kennyini abayimbi mulamye okukola search nti omuyimbi ali ku international level alina kubehaving atya. Omuyimbi balina kukumanajinga. Who manages you? Kyebayita administration ng'eridingibwa manager. Nemwe bannayuganda abayimbi, gwe muyimbi, gwe manager, gwe promoter, gwe producer, gwe songwriter, gwe marketing manager, gwe buli kimu oyagala okyeteekemu okitwale. So nga ate abayimbi bali ku international level zino zonna kategori z'enjogedde bazirina mu administration yaabwe. Era kyovula nti abayimbi bali ku international level togenda kubookinga nga manager otategedde. Manager yamugamba tugende oba nedda. Manager yamubuulira bali boolina okusinkana. Manager yamubuulira image rights ze. Manager yamugamba kino tojja kikola, kino ojja kikola. Naye Uganda omuyimbi yeemanaginga yekka, yeeriisa yekka, yeetambuza yekka, yeesuzana yekka. Ekisooka omuyimbi wa Uganda ye muntu ava ku level ng'abadde mu ghetto n'atakyusamu wadde empisa okuva ku za ghetto n'azisigalamu mpaka lwe bagenda omuziika, kubanga talina kumanya nti bwe ntuuka nga nfuuse muyimbi public figure nina ebintu ebimu bye nina okusooka okwesonyiwa. Ekyo nakyo temukimanyi. Reason being nti mwe mulowooza nti you can manage yourself. That's why buli muyimbi yenna ogenda kuyimba emyaka 2-3 oveeko abalala bajje era musigale nga muli baavu. Lwaki Museveni ne muto Sali Musale babajooga baamanya ekizibu gye kyava ekimutawaanya kyava mu bayimbi, era kimanyi ne mwe bayimbi banno eri abalina message musobola okumala ezibuusa abantu. Kati yasobola n'abakwada bateekamu divide and rule kubanga kyeyagala. Njagala ombuulire kumwe akakiiko konna ke baalooze bayo bali mu kulonda ani yandyetaaze obukulembeze era obukulembeze oyagala bwaki? Ani yandyetaaze obukulembeze era obukulembeze oyagala bwaki?
kubanga abateze ssente wali simanyi obuwumbi 3 neba kuwa obuwumbi 3 kwebuze gwe abali mu federation bakuwadde obuwumbi 3 bwaki bakuwadde obuwumbi 3 bwaki gwe administrator magasi babaloze federation bakuwa obuwumbi 3 bwaki ng'omuyimbi mbagani musoke mu dembi afa mutunule abayimbi abalu basobola batyo okusurviving okutukula nga we bali n'abafa mwabalira basomyeko abayina okutegera olaki muganya okusurvivinga nga lunaku mudda wansi to the extent nebe tuyita ba legendary oba legenda mu music tebakyasobola kusustaininga bulamu bwabwe economically kubanga baagana okumanagingibwa ate government ebayingiddemu ne mugana okweza rights zammwe. Omuntu yenna ng'oli content creator, oli muyimbi, oli muwandiisi, oli mutontome, oli muzinyi w'amazina, owandika katemba, you deserve your rights over your corporate. Government eyina kufuna mbufi mu nsolo so si kuyingira mu affairs zo mu business zo. Kati as we speak right now, government eri mbitanda byammwe, eri mu studio zammwe, eri mitwe gyammwe, eri mu sente zammwe, eri buli kimu kyemukola. Kati mugenda gye kula kuba mwajiva yitinga nga mwagala obusente. Ngera kubuuza kumwe abayimbi abali awo. Government ogifuna muki? Tewali. Ngera kubuuza ngo muyimbi ali wano. Oba oli upcoming, oba oli legend. Association egifuna muki? Era association egenda kuyamba etya? Association teyimba luyimba, tekuwandiikira, te producing luyimba, te promoting luyimba, egenda kuyamba ki? Kubanga Yesu yisirwa kwagala. Mwekunganye wamu nze nzije batulemu bacyankalanye nveewo ngende. That's what we call Yoweri Museveni Kaguta. Kyabakola. Mulimi okutula okudde ku drawing board mutegere nti mwe bannanyini business eyo. Mukute business mujiwadde yo seri, mukute business mujiteka mu association. Association te kuwandikira luyimba, association te producing luyimba, association te promoting luyimba, association te na kyekuleetera. Just okubaleta mu enkana n'enjawukana mwene nembaga buli omuntu akyasobola kutegeera munne. Ngera kubuuza gwe legendary oba legend mu music industry association gifuna muki oba yegenda kufuna muki? Upcoming association of federation ogenda gifuna muki? Tewali. Kitegeeza muddeyo ku drawing board musooke mugobe federation yonna, simanya association zonna. Musooke mutegeere right zammwe nti eri business yammwe. Bwe mundantegeera nti eri business yammwe, mutegeere nti muddukanyiza business mu ggwanga ekyamu, mu bantu abataasoma, abatamenyi kye mukola, mujja kuddayo ku drawing board mudde mwetegereze. Naye mugamba temuli mu politics, babatadde mu pure politics atamanyi na gwe tulimu. Gwe njalo okusooka weebuze. Lwaki buli bayita bano abakoze abafominze federation? Lwaki buli bayita bababuuza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? Yava mu music industry kati is a politician until further notice. Soka weebuze lwaki eva bakubuuza ekibuuzo bakubuuza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? That means baba tricking abateeka mu politics bagala bakozesa to go against your own. Ate yali avuddeyo gendo balwa kimusasola kutegeera. Kimutasola kutegeera. Eva buli muntu gwe babuuza yeyita musician bambuuza ekibuuzo kikwata ku Kyagulanyi era baagala ogenda against your own. Kati kino kiri ku record mu nsi yonna omuyimbi amanyi muyimbi munne. Yensonga lwaki ekintu kye mwandibadde mukola mwenna kyandibadde ekintu eki mwandibadde mu forming group ngegenda kuyamba buli muyimbi yenna singa oba ofunye ekizibu mu mbeera yonna. So season association of Smayo federation no. Essawa zino eriyo abantu abayimba edda music nga bali muzibu betaaga okuyamba teri abajamba. Essawa zino gwe kenyine bw'ofira musician ojja kuba tolina kyolese, tolina kyogenda funa music wo. Ekisembayo njagala nga nina bugisimufungize mbasabusabe. Mugate muli wa politician babatadde mu pure politics. Kasita mwalonza abakulembeze kitegeeza mu politics. Ne weebuuza federation oba association egenda bayamba ki? Soka weebuuza abayimbi ababi okuva mu 1996 baali bayina federation oba association nedda. Golooza lwaki aba owning music wa mutekuli muyimbi bonna bakadeidei? Lwaki abantu betuyita ba elite baregenda mu music association za mutebazirimu? Temwetaaga government
nchiddamu abayimbi temwetaaga government in fact yebeetaaga mwalemeddwa okumanya ekintu kino mmwe baani ba artist mu nsi yonna ebitongole ebyawunnakyewa government yebeetaaga ba artist so si mwe kwetaaga government kubanga muli public figure musobola okutambuza message n'ekyusa abantu obwongo politically economically socially ne muganya okutegeera value yammwe to the extent buli muntu atandise okulwanyisa munne nga temanyi lwaki mulwana to the extent mulime concentrating ku music industry mu concentrating zate ku bintu bitabagasa bitibawulamu gongamba otanti content gwe ne creating oluyimba kuliko ba dependents abawere 10 nenga ate tebali associated ku kintu ky'enfulumiza mfumbi emmere yange bulungi njijjisiza omuntu avera jazunga mbwate emmere njalako emino ebiri njala tamaibo naguze lwaki mukkiriza abantu bayingira mu ngeri eyo mutule bulungi mwetegeze industry eno kubanga ebyo banja bagenda ogiyingira ate abakyajjanga bo okyokusinga mu kimenti music industry obeera ko emyaka 2 ku 5 bwe gikulema obuvudde mu ngabala bajja so kinjala bagamba concentrate on your work, concentrate on your content. Others bwekina abalema mugenze ne muri mu pure politics kasitaba batadde mu federation association mulonda bakulembeze temuddamu kwogera mu politics kubanga for the good 61 years tewabadde omukulembeze mbwa ali akulembera bayimbi tabaddewo era tewabaddewo federation tewabaddewo association ba omugenzi Eklas Kawale bayimbira banji nnyo abayimbi nga tewaliwo bibi federation etibiri lwaki babirese kati kubanga bamanyi nti one of your own Kyagulanyi Center yafuka ekizibu eby'eggwanga. Ate let me tell you this chambali temanyi music goyimba a contributing kinene nnyo ku bulamu bwone ku bulamu bw'abantu n'eby'eggwanga lyo. Ate music muyimba muba mweranga kiki kye mugenda okuba. Robert Kyagulanyi Center mugenda owuliza music okuva yafuluma. Ebintu byayimba byonna byakola kati byali goyimba kimpozi gye bujja kugenda fuuka ki nkuga dayo uliza music Robert Kyagulanyi Center mu ekebo bwe yayimba okuva yatandika ebintu byazayimbako ne byayimba kati byali essaawa zino gwo muyimbi kyoyimba oyimba kikigenda kutolero genda fuuka kiku byoyimba Basude yayimba ebintu byebiriwo kati yafadda Paulo Kafiri yayimba ebintu byebiriwo kati yafadda Roddy Freddy Sebata yayimba ebintu byebiriwo kati wadde akyali mulamu gwoyimbye ki ogenda kufuuka ki mu byoyimbi bagenda kuyigirako ki Kigula lugikyaliro nkikomekereza Mukama bakengirize mwenna abayimbi nga temunnagwa mu bunnya kyekibadde Kigula lugikyaliro ngenze ku information eyandese tutandise bwetute buno bubaka njala bugende mwenna eri abasirikale mu bitundu bino wammanga njagala police UPDF SFC military police njala mu police bulungi kyebayita hero oba omuzira bakujjukirako ekikolwa kyewakola ku lw'okutaasa ensi yo muganda wange eyekuba essasi oba n'okuba kolegi w'omusirikale essasi togenda kufuuka hero oba hero ogenda kufuuka ekisekererwa obudde bw'omala ng'oweepika olina obusungu ng'ogenda bumalira ku musirikale munno oba ogenda bumalira ku muntu wa bulijjo togenda kufuuka hero era tebagenda kwogerako ngenda basaba n'obuwombeefu Uganda ngeri mu katubagiro ngazina n'owenkufu kwate emmundu yo gy'olina tebakusasula musala kumala omwaka mulamba olina abaana ensi ekutamye wadde Museveni wabeera tewaliiwo bakkirizibwa kuba na mmundu lwaki ligateeke mu mpale omaze ogateeke mu kyembo mukube essasa aveewo oba okuba ejjeneti oba okubaani okuba musali musale oba okumuhooza essasa mukube essasa ojja kufuuka hiro waddala ebyo mwekuba yakubye amasasi simanyi wakubye simanyi dureva simanyi wakubye security guard simanyi nakubyani that is nonsense and useless omuntu afuuka hiro ye muntu akoledde eggwanga ekinene so si mmwe abekuba amasasi saawa zino police officers UPDF SFC and military police officers a person who's called a hero
is the person who saves the nation at a trying moment. As we speak right now, Uganda is in a trying moment. Please, don't shoot your fellow soldier. Don't shoot a civilian. Please look for a person who is oppressing Ugandans. Then we shall celebrate you and shall call you a hero. But when you are wasting your time shooting yourselves, shooting your fellow comrades, that is nonsense. Oyo kuba itomuzira. Tomala budde simanyi okuba ero si wano simanyi ero si tuwe kuba amasasi okubye musirikale monno nedda. Gende woyo commanding of adekati ba commanding officer bona mbamanyi group ya mu 7 basajja bajja tubba bavandi mwe. Bempafu. Olabe mbutu wezivuka. Nabana boto jabba werera. Tunoonya ba heroes tubala mu mugwe kuba masasi katobera hero ki. At least you are minister mpafu tumanyi yo hero yali inside mission, where inside job. Kwate kintu kimu ofuka hero kwate omuntu yennyini atawanye eggwanga ali mu corporating abantu mu bempafu abantu bajja ku celebrating. Ne muri mukwe kwa masasi simanyi okubye sime prison guard, sime prison guard. Simanyi okubye ate sime bichi. Muri mukuba nakoko. Kwata kyolina mu bempafu. Tujja kuyita kye bayita hero. Onali mu kuzunga mu kampani mutabani banonya bulu. Mukuba empafu. Ojja kufuka hero forever. Nebino mulimi bya kwebuzabuza nga afukana bakubanga temujja kutegeera. Enseko y'abantu bagala change. In fact, all Ugandans are waiting anything from UPDF, but you are just here playing games around. Please do the needful. We shall celebrate your life, but we mudano kanula maso ngemba te utasupu kuchoto. Tubale tubategeera. How mvudde ongenzi eyo message ngimaze yiseewo. Alright. Mwendaba na Uganda jarabategeeza nti eggwanga liri mu katyabaga k'ebyensimbi era kino kiyinza okuviirako ensi ogenda mu kintu kye tuyita okuyiwa omusaayi nga buli muntu afuuse zombi eri muntu munne. Mugenda tuuka ekiseera nga buli muntu walana ne munne akasente konna ajjira mugwa mu bulago okumutta. Olw'ensonga nti bano abatangabanyangaba balooza nti baasoma munnange okusoma kwabwe kwali kutono. Kyobula nti ensi bagifudde yakuzanyiramu bongo balooza nti bategeera naye nga tebategeera. Yoseri ne babbi bannammwe abali mu kutwabwanya eggwanga n'okulitta. Mulina ekintu kimu kye mutamanyi nti omuntu wawa yakukyaye nga yakooye aba tayagala nakuwuliriza wawoyise. Yoseri wali ddaali nga abantu bakwagala nnyo naye kati munnange ensi ekukooye era ekuwunyira ziizi. Ne bw'onooyambala ebisaati byo ebya white n'otambula ng'otaddeko enkofiira muganda wange akabikka omulalo kanaabikuka tojja kumanya mpewo gye kafuuye oba kaza. Kati mukulu bino mutambula mbikola essaazi mukuba campaign. Naye bwe mulina okuvuganyira mu abasiba muli mu kuwamba baana b'abantu. Yoseri njala kubuuza otegera lunaku ki? Yoseri otegera lunaku ki? Ne b'okulembera mutegera lunaku ki? Era namwe abawagira National Buzz Movement mutegera lunaku ki? Tosobola kuŋŋamba nti economy ey'eggwanga eyimiridde ku bintu bino wammanga ate mulimu okuttira abantu. Ekisooka Yoseri mumpulirize bulungi nnyo basajja mmwe. Mukimanyi nti economy y'eggwanga ebyenfuna by'eggwanga bimidde ku Buganda. Mukimanyi nti ebyenfuna by'eggwanga bimidde ku Buganda. Buganda kye kitundu omusangi wa buli ggwanga eriri mu Uganda nga basisidde batudde bakola business nga tebabawuddeemu. Naye ekitundu kye bayita Buganda kye muli mu kufulutiza. Mugoba abantu ku ttaka, mugadde business zaabwe, mubagobye mu byenjigiriza, mukoze buli kimu, muli mu kutta, muwamba mukola buli kimu. Economy ya Uganda emidde ku district zino wammanga ewali okutta okutemula n'okusenza abantu ku matako basenza akati bajja mu business. Muno muli Kampala. Ebitundu 6 ku buli 10 banna Uganda oligino bavudde mu business zizemba Zaire na Banyarwanda. Nchiddamu business mu Kampala ebitundu 6 buli 10 zirimu Bazaire, Banigeria na Banyarwanda. Abasigadde ebitundu 4 bibali ku ssente za looni nga banka tayisulewo taakeese banka etwala ebintu bye nga kigendere. Mukono kye kimu. Mugoba abantu ku mataka, muwamba abantu ne drone. Entebe mukola ekintu kye kimu. Wakiso mukola ekintu kye kimu. Masaka mukola ekintu kye kimu. Mpigi, Gomba, Kayunga, Luweero, Nakaseke, Mityana, Mubende. Eno gye mugoba abantu ku mataka abakola economic activities ezireeta ssente.
era economy ya Uganda ebitundu kinana ku buli 10 essente ziddukanye eggwanga n'ebisolo ziva mu Buganda. Ne mu Buganda abantu abadipendinzeeko economy bokera n'owamba abaana baabwe nokera n'obatta nokera n'otebyenjigiza nokera n'otta buli kimu ng'oza nti mwasoma economics si mwasomerako ddala muli basimu. Tosobola kuba bantu ku mataka nga kubakolera community activities n'ogamba oli mukulembeze okulembera ki. Tosobola kubeera ku machanga mwa deployinga drones buli kaseera muli mu kuwaba baana b'abandi ku machano olw'eggulu n'ogamba oli mu kufuga ggwanga ng'ate n'obuli mwabba bubbe. Mutambula mutiisatiisa abantu temwogera ku byabufuzi mwagala twogere ku ki. Gulwokumu mwakimanyiiza nti mukasita omuntu omuwa omwenge n'omukiiza ebbala zikole 24/7 n'okwogera ebyokuwumula ku school aid ku TV ne ku social media mba mukimaze nti mwamu bikigadde. Buno bakanjala bugendere president wa Luracha bulanyi setamu. So Mr. President might kuno kwoli. Kanaba kusalemba kamuwe. Njala kutegeeza bigawo bino wamanga. Baganda afe bangi bali mu kuwambibwa era batwali omuddo. Ntegezeddwa akonti eriyo olukala lw'amaanyi nnyo luwanvu nnyo lukangagga olw'abaana balina okuwambibwa naddala nga ba foot soldiers era nga abantu bano bamala kukolebwako profile okubatandikako banoonyerezaako ono yaani ono akola ki okujja obbawamba. Naye ntegezeddwa okusinziira ku sosi zange nti ekiwamba baana bano kisinziira wennyini mu nju yaffe mwe tutudde mwe tusinziira mu byobufuzi. So Mr. President nkusaba n'obuwombeefu nyamba onkolere reshuffle mu party leadership structure. Nyamba onkolere shuffle ku secretariat yeyo. Gole banaddamu okukwata omwana. Bino byange manyi eno message eyinza obutakusanyusa naye ate siriwo wano okusanyusa. Naye ng'ate TV bwe kubikira tugisamba mugere. Ne Mr. President kwa Robert Chagulanyi bile bigambo byogera mwete bigenda kusanyusa naye ate gye bujjako oyinza okufuna muno okusinga nga bwe byogedde mukulu president nkusaba onjire party structure yonna nkusaba onjire secretariat okuwamba bana tekugenda kuddamu kubeera ku kimu nuupu wadde ku kitebe njala kuwa byakulabirako essaawa zino within the party structure media yo yenyini gye watandika ne bagiwamba yonna 90% bagiwamba. Media owning wakati ba individual abali mu party structures bagiwamba media yo yonna ba bloggers ba foot soldier 70% baba kuwambako ba individual baba holding. These are the facts zenkuwa nkugabe media bagikuwambako 70% party structure yagiddiza. Ba foot soldier nabo bitundu nsanvu ku buli 10 babatwala baba owning oba individuals mu party. Njala nsooke nkuzzeeko mabega njagala osooka otule mu ntebe yo ng'okutte ekikopo kye kyakaawa oba mu ddiro ly'osooke weetegereze olunaku lwe twatandika struggle abantu be watandika nabo bonna bali luddawa. Being it munnamawulire, being it foot soldier, being it individual abali bazze n'amaanyi where ng'oggyeko ziri enkwezi ezaagulibwa eriyo bannaffe bo ng'ekyabatabula secretariat yabagoba nga tebakyagitegeera, party structure yabagoba nga tebakyagitegeera ne badda ebbali ne batuula. Bino nkugamba Mukulembeze teryagenda bigamba kabere MP kabere bulogawo abasinga obungi bakutya. Nze mbikugamba kubanga nkimanyi bikinvunanyizibwako kugamba bati batasobola kugamba nze nkuddamu kugamba tuyamba otuyire party structure boda mwe bawamba omwana awo mbaluka tuyamba otuyire secretariat bobadda mwe bawamba omwana awo mbaluka njagala osooka otuli wofumitirize oddemu obuuze kiki ekyatuuka ku bantu bange bonna be nnali ninaani yabangobako ani yangobako abantu bange ewaka wennyini ne mu diaspora ani yakugobako abantu bo. Mr. President nze ndi mouthpick eyogerera abantu abatya okutuukako abatakyasobola kulaba eri abantu bangi nga tebakyasobola kulaba babakuggyako nkikuddamu babakuggyako kati okuwako example y'ensonga lwaki babloga abamu tebakyakolera kibiina bakolera individual okuba defendinga olw'ebikolwa byekyambe bakola.
Yensonga lwaki nti ate fa bavayo kwogera ensonga zina ate batusindikira abantu baffe benyini betu batulanaga nabo gotula mu politiki kwa Museveni gwa bakola kiba kimukolera so Omukulembeze nkimanyi bino bigenda kunyiza tuyagala byo nojja biwulira ojja biwulira oba kukusalimba kakuweereze olwatta ssebo nalumanyi ne wakola wooki guno gwe ndi mukola abaana bawambibwa bakolako profile bamanyi gye basula bamanyi mulimu gwakola ku munuupu bamanyi ali w'amaanyi ono akola ki ne bajja bawamba ekintu ekiwedde nga bakola ki bamanyi kye batwala sebo mukama wange obaka mbukuwadde nga nkutegeeza ekituufu otherwise nze sikyapostinga free gundi kubanga akimanyi ekizibu kiri mu ffe semosota guli muntamu bw'ogukuba tofumba ate ne bw'otagukuba tofumba kiki olina okukola kyekibuuzo kyenyiza okubuuza kye tulina okukola ekyokukola obadde okimanyi era okimanyi bulungi nnyo abantu bagenda kugaba abantu bakutyeko bate bakyakulaba nenze nkugambye nti abaana batuggwako bakuggwako olw'ensonga nti abantu ba individual ba owninga kati ba bloggers ba noob abantu ba individual be bawayo information y'abaana okukwatibwa ate nga bali mu party structure media bagikuwambako odogonyira bantu ogira bagiye kukakyali bagiwamba ekintu kiwasigaza security ebisigadde byonna ba individual babiwamba kyenjagala okugamba both in diaspora ne waka bino tebagenda bikuga kuba bakutya nenze mbikugambye olwalero njagala obitegeere kubanga zisina gwe ntya kugamba nkugamba kuba ekizibu kya Museveni abamugamba bonna abatta kati nange owange gwe ngamba njala mbikugambe wano obitwalo bo birekewo n'ekinava mu yebiraka kyekyo tetujja kera kumacha firigundi nenga ate ekibalya kiri mu ffe giri ekiri abaana kiri mu ffe kennyini Mr. President nkusabye soko tundemu abaana bwe watandika nabo struggle abatakusabanga data abatakusabanga za kulya abatambula bakozesa mafuta gaabwe abakozesanga buli kimu kyabwe where are they why is it right now but everybody is depending to send if there is no money they don't work guli omutima gwalaga abaana balina omutima guli ogwasuka where are they were just away era baba scaring off ne bavaawo both mu media wa bloggers badai hard bani bonna kubanga ekizibu kiriwa kiri ku secretariat ekizibu kiri ku party structure bino tebajja bigamba kubanga abamu bagenda kutya ninze mukama wange mbikugambye manyi bigenda kunyiza somehow somewhere ne after days ogenda kubeera musanyufu nnyo ate ngo bitegedde ate nga nfundikira akanyumiro kunyide ku information gwakola olukala lw'abaana abalina okuwambibwa nga weesigamye mu nope munkumanyi byokola mbimanyi omanyi nkumanyi omanyi ne byokola mbimanyi n'ekigendererwa kyo nkimanyi ne bwe najja kuba nabagenja kudda mu gw'omunaana nga ndi mulala nnyo lwe najja singa temulekerawo kuwamba na kuwandiika abaana babannammwe bagenda bakomeza mu makomera ekiraba mu byebida kati mujja kunnenya gwawandiika abaana b'abannongo bawaayo babakwata ng'ate oli mu nopu weegendereze mayinze ekiwola bakikwatisa ngalo tokipapira banga ddene ntudde I'm watching each and everything. Don't think that I'm stupid. I'm not stupid. I'm quiet because I'm observing and I'm watching each and everything which is taking place. Someone in Noop has been paying huge amount of money, paying bloggers to go against me because I come out and I expose all the plans in Noop against Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President. But for me, I don't care. Even if you abuse me, even if you do what, I don't care. If you see me fako te India,
Just nkuwadde ka Priya Mr. Prenegati goloza lwaki ba blogger abasinga obungi ate abakozesa ogenda against the blogger bana bali mu Nuupu lwaki kubaga ati baba owninga media ba footsoil baba owninga secretary baji owninga party baji owninga structures baji owninga eri abatagambwa ako nabalina say which is wrong. You have all the authority and or orders as a president to do whatever you can do to change the rhythm of the party. Otherwise, if you fail to act, nagano kuddamu firigondi. Kumambanga anabye ne yiwe taka mu mbugo. Kibate kijja kola. Museveni yakugamba nti oba yayogera bwati. The moment I smell a snake, I deal with it immediately. That's when the musiko buli muntu yagenda nga bagenze wabo for 3 hours okudda nga amujjawo. Era Museveni bwamanya bamiteni mulimu ensowole agijjawo. Bwamanya tunagenda mufukira tabwa amujjawo. That's how Museveni wasobola okumanijinga obulamu bwe nakati na wali bwali. Bundu bamulanga ofuse threat nga akujjawo. Net the moment oganti mu politics tebetegereza ka stories ekintu kitundemu dakika 2 3 4 5 wetegereza ofune nebikwatagana ku show. Then you make a decision. But the moment you don't make decision, how would they cut in the consuming end? Is a very good Nabikoa. Kati Vunobaka Jabagene when that was that day. Kunokuba Jukiza. Because a video is Zilimu Kumene and Kumi. Naba Bakola video. Ngabajja basomesa ku plan yayo seri emyaka 50 eyokufuga eggwanga. Biki ebyali mu nteekateeka emyaka 5 n'ebigendera byali biki. Ekimu ekyali ku nteekateeka eyo myaka 5 kwalimu okutta ebyenjigiriza. Lwaki batte ebyenjigiriza? Babitta nga bakimanyi nti balina ekigendera ekyabwe nga bo kasoke nkibanyo n'ekisooka. Botte ebyenjigiriza kiba kitegeeza bagenda tuuka ekiseera bo bajja tebasomye ne bafuna omukisa ne basomera mu office ezo era ne degree singo bonyi bafuna zaabwerere. Gwe Munnayuganda ospendinga sente okusomesa omwana okufuna degree basomera ku scholarship za State House oba eza ministry. Gwowo okwata sente otunda byonna n'okola n'otunda n'owetera omwana. Wetwogerera amawulire gafulumire bagamba nti degree za Uganda zonna zisinga obungi zaggwako dda ne courses ze basoma zaayita. Nzaabuuza miliyoni ne miliyoni z'abaana bonna basoma course ezo degree zaabwe zikyali valid oba nedda? Kitegeeza mwasoma mpewo. Tuddayo tutya? Baba kujjeko rights ez'okuba nti oli muyigirize kubanga balina mission nti kigenda tuuka ekiseera ng'omuntu yenna okwesimba okufa kyonna ekyobuvunaanyizibwa oteekeddwa okuba ng'olina diguli. Ng'osinya 6 tokyasobola kwesimbawo ne kuba MP kaobe kwa president ng'olina kubeera ng'olina digiri. Bameka abalina digiri mu Uganda kati abadde bazina bagenda nti zonna courses mwasoma ziri expired. Singa bana abasajja bali bagala kutumbula byanjigiriza bandibadde bakyusa dda syllabus kubanga tosomesa kintu kitalina katale. Tosobola kusomesa course nga teyina katale nti omwana bw'amala osoma course eno agenda kukola omulimu gundi weeguli nedda. Bakikola kagendere musome kasasiro yenna mutuuka okuba nti bagenda kuwipinga out course ezo zonna baziyite nga ziri expired nga ne diguli gy'olina olina byabyanswa kyekigenda maaso olwaliro kyekigendera kya Museveni. Gwe weewuunye lwaki yaddira Minister of Education nga mukazi we senior to drop out nga yakulya Minister of Education? Lwaki yaddira mukazi we Janet Kembabazi ye Minister of Education senior to drop out? Diguli yafuna nfune bamukolera nkole nga yakolera diguli na mbaga mukyala namulamuza likaki akalamuza ke gwanga eri akola makire okufunira omukyala diguli. Ye kenyini yose tasobola kulaga diguli ye yasoma. Kati gwe nodira omuntu n'omufuna Minister of Education naye nga senior to drop out. Kikyosuubira kye bagenda okuleeta mu bitundu kitegeeza nti bo abaana basomera mu Harvard basomera mu America mu Europe owa somera wakali bagenda nti diguli zonna nfu ogenda kukola ki? Kubanga eno erimu amanga the 250 master plan to kill the education
which is now already dead. Kuba kuyambe bakugenti the courses zonna ziri expired. Bagenda chikula the courses zonna ze mwasoma zonna nfu. Degree oba tokyalina degree. Ate kisinga okunsa sine bw'osoma n'ofuna degree e Uganda tolina mulimu gw'ogenda kufuna. Tolina mulimu gw'ogenda kufuna kati musomera ki. Nakola ekigula LUJJI ndowooza omwezi oguwedde. Ne mbagamba nti omuzadde yenna bw'obanga okyalina akasente kwata sente ezo ziwa omwana atandike bizinensi. Temuddamu kusomesa abaana mu bintu bya kisiru. Nakola video nga nkimanyi kiki ekigenda okujja. Kubanze no 50-year master plan in charge gubira biki bigendera byabwe China kimanya nti ekigendera ky'abaana basajja kwe kuddira abaana bonna basomye bonna babafule tebalina magezi tebasoma era bakituukiriza bakikoze. Ngana kati olwaliro mu university isinga obungi balina intake bawandiise dda abaana basukka mu 13-15 ku mutwalo bonna bagenda kusoma course bagenda ziri expired anasirwazani. Anasirwazani. Mu plan yawe y'emyaka 5 okutta education system njagala omuzadde ali wano ng'olina omwana yavudde mu primary nga yayingidde senior 3 oba okyasoma okusoma report ye. Njagala omuzadde yenna ombuulire mukyasobola okusoma report z'abaana bonna munozitegeera ng'omwana avudde mu P7 emakinga P7 yakyuka. Minister of Education UNEB balinamu abasajja abanyarwanda abajja okusanyawo education system ya Uganda. 1 omwana yena kasitaberako ng'erinnya Ganda abeera undermarked. Eno information njiba wansinzira munda mulimu ennyini Minister of Education ne UNEB. Omwana yena ng'aliko erinnya Ganda maxizo ku UNEB level baku undermarkinga to make sure they frustrate you okuba nti maxizo baagala tosijja zifuna. Being it P7, being it senior 4, being it senior 6. Ekyo nga kivuddawo. Ba making sure nti enamba z'abaana abafeiringa zisinga ez'abaana ziba zaagala kukwatagana enamba ez'abaana abayise. Golooza bonna abaana ababatudde babasiru. Oli yasoma okuva mu nursery nayingira P7 nayingira senior 4 nayingira senior 6. Lwaki buli mwaka enamba z'abaana abagwa zeeyongera ziba zivuganya n'enamba ezayise. Golooza bali basira okuva eno mu nursery. Nkubuuza bali basira okuva mu nursery. Waliwo omusiru asobola okuyita P7 najja n'asobola senior 4. Waliwo omusiru asobola okuyita senior 4 najja n'agula mu senior 6. I'm just asking a simple question. Mwole muri manye bigabire betogera ku social media nti jebiri mujja kwata engoza mu muzijjemu mutandika okudduka obwerere ngo buli enkoko butambula budde kuba mujja kubanga muri surprise ku bitu mutamanyi nku network ko bagikwata mbagikwate mu ze si kyalina buzibu na muntu ina kwata mu network video zibira ku social media bajja zisanga yo nkubuuziza gwo muzadde okyasobola kusoma report y'omwana P7 ogitegeera omwana senior 1 senior 2 senior 3 pakse okyasobola kusoma report nomanye gye bagrading ama okyasobola bisoma kubanga bino byonna bya confusing abantu n'abazadde n'abaana ba proposing and senior 6 bagenda jjongerako emyaka gy'okusoma. What went wrong? Baba basoma biki? Kubanga temanyi system y'abaana the 2C master plan, the 50-year master plan ya kusula education system ya Uganda which is already done. Huyu akugambye kalyango akugambye nti report card tezikyategeerekeka tosobola zisoma. Tosobola kusoma report card n'ogitegeera. No mwana yenyini byaso agerwa mugero mu report nga tanya byaso bitabitegeera to confuse and to frustrate kids from getting out of school kwa baagala katoleda bana basomye
baba gambe ti degrees ya Uganda kyasikirizwa ku international level kebere mu East Africa mugenda kusaba emirimu bannange mugenda kusaba emirimu n'omuzadde akwata se nawe lero omwana Mudemo na videos tubagamba zonna enkadde mu system yaabwe ya master ya 50 ya master plan to dynasty mujja tegera ekizibu kiri bwe kiti baddira ne bateeka abantu Ministry of Education e UNEB okola emirimu gyabwe naddira akulira Ministry of Education Janet Srokuls S to drop out yabakulira education buli kimu kye baagala bakikola mbagambi baddidde education bagitaddemu abantu baabwe okwanda marking abaana bonna basangibwa mu Buganda okumakinga sure basuula course zonna ze musome kati ziri expired kitegeeza degree zonna ze muyina nfu baba na abaana bano be makerere ate muyizo ganti abyogera boninyi be kalakasizza that has been paid for the last 7 years. Yes. Number 3, yes. We need the National Council for Higher Education yes. to tell us as to why universities continue to proceed yes. to teach us courses yes. and course units yes. that they call expired. Yes. Kanji badiremu bano bana be bakerenga bali mu kwekalakasa ebintu basoma tebabitegera yino kanji badiremu yes. for the 20,000 yes. that has been paid for the last 7 years. Yes. Number 3, yes. we need the National Council for Higher Education yes. to tell us as to why universities continue to proceed yes. to teach us courses yes. and course units yes. that they call expired. Yes. Owero mwana ku university yonna tagenda kufuna mulimo courses ziri expired zibali mu kusomesa kubanga bagana okukyusa education system abazungu education system yaabwe erindi basomesa abaana kasitata ndiko okuyiga okusoma n'okuwandiika bamba tandika okuzuula ekitone kye ng'agenda atandika okusomera ddala ekintu kyayinamu interest okusoma buuza bayingira embakire kye bamanyi tebayimanyi tebalina kye basoma abasinga bibakola babayinginiya simibane bonna bibasoma si bali mu katuveewaawo gende ku nsonga endala tambula mpola mpola kansubira nti judicial oba judiciary abakungu bano kwe bali okuli chief justice okuli ne permanent secretary omukulu Basazeko omubbi kungwa ngera tegeze gwanga mwina kye mutabanyi bambi kibinyo driver oba dereva eyavayo ne yemulugunya ku nsako entono emuwebwa ate nga tewemwebwa mu budde ng'ono yali muvuzi mu kitongole ekye byobulamuzi wetwogerera essaawa zino omuvuzi ono w'emmotoka bambi bamututte eruzira ne bamusiba naye ekisinga okwenyumi ekisinga okusesa dereva ono yasibiddwa nga tekuliko court order yonna nga tekuliko police order ani yakikoze eyo Uganda Limited driver gomwala bakatambi akaliko yemulugunya ku nsasula ye n'ebyembeera ye ow'ekitongole ekiramuzi yatwaliddwa eruzira n'asibibwa nga tayisiddwa mu kooti tayisiddwa ku poliisi omusajja gwe bayita Basazeko mafia akolanga permanent secretary ye yakoze ensonga zino Basazeko mumujjukira mumanyi bulungi nnyo baani abaleta Basazeko mu Uganda mulimu akabinja kaba mafia abakola ebintu byabwe nga neyo seri tabimanyi muno mwe muli Mwesigwa Lukuntana mulimu Kahindo Otafire mulimu Salimu Sare omugenzi Keith Muhakanizi tunyo mix yafa kuliko Jim Hwezi oyo eyefuula ng'essalambu eri enseke mbotalaba nga ate waali kuliko Toyota Kaguta ne Sodo ne Muhozi Kanyiruga abantu ba mafia abatambuza government nga niyo seri tamanye Munange omuvubuka ono Basazeko ani yamuleeta Basazeko kana kabija kamuleeta oluvannyuma lw'okuba nti eyali mu office eyo omukulu Kagole Kivumbi yakwatibwa ku nkoona n'atuuka okubanga bamusibako emisango gy'okuba nti yabulankanya ensimbi n'okutambuza office nga bano bennyini ba mafia bakimukoze bambi n'atuuka obweru office stress ne zimukuba n'afuna ebintu pressure n'afa Kagole Kivumbi bano ne basitula bukolokolo Basazeko ne bamuleeta mu office eyo nga permanent secretary oba akwasaganya ebyensimbi mu judicial system
kati omukulu ono ye yatoye order nga ne judicial n'abalamuzi bennyini tebamanyi kabere chief justice ne basiba driver. Mr. Winyedo, the Chief Justice of Uganda, I'm here to inform you. I don't know whether you know that one of your staff members who came out last time and complained about his delay in salary and his allowances. At the beginning of this week, he was sent to reserve prison without any court hearing or police note. As we speak right now, the guy is in prison without any court order. And I'm here to inform the public that the judicial system of Uganda is run by the mafias who are working underground, and they are controlled by this passive Girimana. So the Chief Justice of Uganda, I don't know whether you knew about this, but the person or a man or among the staff members of yours who recently came out and complained about the delaying of paying his salary and his allowance, as we speak right now, he was taken to reserve prison by force on orders of passive Girimana, because the man came out and explained each and everything, but no one helped him. He was given a bail out, but right now he was forcefully taken back to reserve prison without a court order. So, bine bitu betu bagamba nti yaseddukanyizibwa ba mafia. Gwe tosobola kungamba nti omusajja yavuddeno ekizibu kye mulina. Omusajja ono singa avuga emmotoka ng'ataddemu omulamuzi oba omwana wa mukazi we n'ayingiza loole n'agitomeza loole nga mulimu omwana w'omulamuzi oba omuntu yenna ogenda munyaki yavaayo okwogera yamba bangi okweyogerera kati mukutte mutadde luzira musajja ato kubanga ono paasi Bigirimana yatoye order kubanga balina orders bakubira basirikale n'ebitongole ebyenjawulo nti musibe ne bakusiba kyova nabagamba nti buli muntu yenna alina omusango mu kkooti simanyi gwa ttaka simanyi ng'ofuga n'omuntu wa gavumenti ogenda musobola kubanga eno wansi wale bakubira ne batukyusa amateeka tegakyakola. Imagine omusajja bamuwa court bail afulume tawozezza na wiiki ng'ali wabweru ate ono paasi Bigirimana n'alagira poliisi ezaabwe ez'abamafia ne bakwata omusajja namusiba liruzira. Chief Justice tamanyi teri kooti mu bamututte teri poliisi ku bamututte bamukutte mukwase bamuwa bamutwala mu kkomera. The entire judicial system of Uganda is corrupt. This is a very innocent man. How dare you, Bigirimana, you order the arrest of this innocent man, and right now he's in prison without a court order or a police order, because you are serving your personal interest, because the man came out and exposed the judicial system. And you and the Chief Justice, previously you asked the Parliament of Uganda the increase in your allowances, which the Parliament did, and the money was signed. And these are junior staffs in the judicial system. They are still complaining because they are earning little money. So it's you and these mafias who are consuming this money. So whoever comes out to complain, he becomes a problem. Either if not killed, you just put him in prison directly without any case or without any hearing. Whatever you are doing right now, you'll pay for it. Whatever you are doing right now, you'll pay for it. He's an innocent man doing his job, but coming out to complain. Chibinya out of the war. Eno message nabagamba nina information just kyafulumya ngeri mu nyumba ya sitani na jesigaliza nabagamba nansonyo public mu ndaba na Uganda gye muli information jenfuna ngeri mu nyumba ya sitani sekyagifulumya kubanga njalabe ku empeke ne kano kankayise okubanga kalimba nansa bayinza okulugula mu akaba mwenna abantu abawangalira mu bitundu ebyemawogola eno yemeka y'omukulu kubayita Sam kuteesa
mumpulirize bulungi nnyo kana bakabasaliremu okutulugunya okuchunya n'okutta kwolekedde ebitundu by'emawogola kino kiva ku ki kino kiva ku kintu ekitegeeza nti Yoseri Tibahabulwa ne mutowe Sodo Kaguta jukira era bali bagugulana ne Samu Kuteesa kwani agenda okukikira ekitundu ekyo wakati wa Sodo ne muwala wa Samu Kuteesa go bayita Shatiz Musherule muwala wa Samu Kuteesa kati yadda mbigere bya kito bayita Shatiz Musherule wotogerere sawazo omukulu Samu Kuteesa takese tasulewo ali mu ggwanga lya Bugirimani jali mu kufuna obujjanjabi era nga nebimufaako bizibu nnyo byakufuna nenga tolabyeko nga omukulu Pastor Kayanja agenzeyo bwagenze kusaba n'ekituufu kiri nti ndozadde agenze muwa kusigibwa kw'abalwadde Kayanja wonna wooli gwoza okozaba Uganda tuli basiru tukimanyi bulungi nnyo Samu Kuteesa y'omu ku banfanfeebo era ekyakututta Germany tolina bawagenze kubuulira njiri kubanga Germany ojja kubuuza Uganda bakola crusade nga mane yani mie tukimanyi bulungi mukulu Kayanja wagenze ndoza kuwa Samu Kuteesa kusigibwa kw'abalwadde kubanga nfanfeewo nnyo kati mukulu njala tegeza abantu b'emahogola nga ndabo gisimufungize mwegendereze nnyo fayiro drone zange gye zalabyeko ne zintegeeza mbategeeze bagiyita wipe out mawogola etegeeza ki bino bye bigirimu Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti kabogo kakadde tekaggwa mbulolo akabogo akakadde tekaggwa mbulolo abamanyi Oluganda bino mubamanyi bulungi nnyo akabogo akakadde tekaggwa mbulolo Yoseri akimanyi nti kuva dda Samu Kuteesa ye muntu atamwagalira wera bakalo n'enkoona n'enjwa yamuviirako n'okutandika okugandika alowooza okukwata emmundu ebyobufuzi byaka lutajja bisobola jamulaga sampo era bawadde mu gavumenti kuno omuntu gwasinga okutya bamuyita Samu Kuteesa era nga akimanyi nti Makka ey'emawogola Samu Kuteesa yaginamu omukono mpozi n'abalala batonotono kati akimanyi nti omukulu ono takeese taasulewo yali ku mumwa era ali mu ggwanga lya Bugirimani afuna obujjanja mu galaji yayiika Windows ne sikabuzo bakyagezaako zitetenkanya ziddengulu naye ku fayiro droniza zezalabyeko zingambye nti tegeeza abantu b'emawogola the reign of terror enkuba y'okutulugunya eneetera okutonnya mu bitundu by'emawogola eri abo bonna banfanfe ba Samu Kuteesa omuli abooluganda bakola b'emikwano nammwe ababadde bawujja obunya bwa Samu Kuteesa nti ono muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ye yeweze ng'agenda kukozesa state machineries okutandika okudiringana buli muntu yenna abadde awujja akanyama ka Samu Kuteesa kubanga baagala kujiza constituency eyo n'ebitundu by'emawogola byonna okubizza mu mikono gya Sodo wepone Museveni ng'agiinamu omukono so mbategeeza mutandika okuwulira ebijambiya mutandika okuwulira obutemu okuwambibwa n'abantu abattibwa Kirindi mukimanye nti Sodo Kaguta ne mukulu we Yoseri Tibahabulwa tabasala mutano wa Kalekezi project yaabwe ya wipe up mawogola yeno etuukiridde kubanga zo fayiro bagi sanctions bulungi nnyo noza mutegedde bulungi nnyo sigenda kaddamu mukategedde bulungi nnyo abantu b'emawogola mukategedde kiki ekigenda okuddayo tugenze mu maaso mu bubbi obwolekedde eggwanga nga bano abasajja buli balaba ettaka balirabanga ekijuujulu era libassa amabbabbanyi naddala ettaka eriri mu Buganda famire Yoseri mukubba ettaka teryagikwatira nsawo nga buli muntu yenna abba ettaka naye mwana muwala Nankumbi Natasha kansubire nti kuno video banagikuwinza nokuba kwoli sawazi luli mu state house buli wabbaawo Natasha Nankumbi nkujjukiza nti oli mwana Muganda ate weddira Mbogo Janet yakulimba tiyakuzola mu Museveni era ategeza public yo mwana si wa Museveni Natasha mwana wa Mbogo Janet yamuzala musajja wa Mbogo nze nenkuwelya Nankumbi Natasha ejjanzi seribuuka nanzige olwokuba nyoka yakuzala ina figure eziringa ezente nusu Bulaya nawe notwala figure zoza nti oli munnaye oli wa family eyo oli mwana Muganda Natasha Nankumbi nkujjukiza weetaba mu kibba ttaka n'okutulugunya baganda banno naye nkulabula nakulabula nzenze kano ku social media amanyi kitaawo nzenze kano social media amanyi first born guwazala muzala mwani nasirika kubanga nakugava ku makubba vakuva mukweta mukutta okuwamba n'okutwala amataka g'abantu ettaka ly'emiti yenale waliwo epakako kutwala toddamu okulisonga kongalo ettaka ly'eruzira
liwagobako abantu n'olisenda koma kuli wasenda toddamu kusenda singa naawulira omuntu yena gw'osenze ku ttaka eruzira ng'osimanyi ogaziya kyaki Nankumbi Natasha ngenda kujjambulira ensi kitaawo yaani first born wa muzalamu ngaba nali nkugamba manyi bawoninganya musinika ebinnyo gwe Nankumbi Natasha kitaawo siye Museveni musajja muganda yakuzala mu geneti kati ba TV muzikuba manja muzase nze nkugambe gwe Nankumbi gano ze NAKACWA wadde sinze kayira gaajule abembogo babera bakoddomi bange babera bakyala bakati nze netumikiriza ne nkuwolinya gwe Nankumbi ate nga likuwadda lekeraawo akamanyiro ne footibizi eri tabaganda banno toli wa family eyo Museveni siye kitaawo nkimeka geneti atunudde mu galubindi agande kino kisajja kyogera biki kino nakyogera nkimanyi va ku ttaka ly'emiti yena lweyagala okuwamba eri walisiriikirizaamu ne nawulidde mu meeting mwaddemu ng'otandika okubologa nti nakulemesa ettaka ly'emiti yena oyagala kuddayo n'eryeruzira wali gye mwagenda simulawo oba ozimba kyaki wagoba ekyalo kiramba nekyema n'omusibiramu n'otandika okukola ttaka lyawe ddamu okwate ku ttaka ly'omuntu yenna nja kujja ekyama nkikube ku mmeeza ate nze sikyatya kuba ne bonogamba ogenda kunzita ne bwoba omponyiza obulamu ate gwogenda kunzita tosobola kunzita kitawandemeddwa ate gwonzite njera kugamba Nankumbi Natasha va mu kutulugunya baganda banno okubagoba ku ttaka nga weefuula nti oli wakabi nnyo first born wo gwe wazaala ajja kwogera ensi ali gwe omuzaalamu eyo state house bwesigalako ebbaati mbaluka anti mwagala nnyo amataka mugenda gatwalawa awo mbadde nfitidde obuyitizi ku Natasha Nankumbi eyeddira embogo sebo toli waawo geneti tiyakuzala mu Museveni kafuuwe kachengere teyakuzala mu Museveni ne first born gwe nafuna essimu wano wafuna information gwe wasenza abantu ku ttake oba oluzira oba emiti yana ale emiti yana ewaffe ettaka liwali mu wabigalo oyagala okusenda sayidi awo oyagala okusenda olindawo ne kafaamu kenkoko oba olinawo ekazi nga 5-6 kati yala kugoba kyalo kyonna oddemu oyo lyogereko ojja kulya Nankumbi Natasha gwe tujja kulya amatereke awo mbadde mpitidde obuyitizi nfunye amawulire agandaga nti era omutamiivu Muhoozi Kajirupama ng'akozesa Omuyisirayiri ow'ebusiika gwe bayita Baraka balina ekyoyooyo ekyagala okubba ettaka ly'Ekajansi airfield ettaka ly'Ekajansi lino okuli ekisawo ky'ennyonyi ettaka lino lya Civil Aviation Authority of Uganda kitegeeza ettaka lya bannayuganda lya public land so si lya UPDF so Muhoozi Kanyarugaba ng'okozesa ono omwami Baraka omafiya w'Isirayiri alina ettaka lyatwala lyonna ebusiika kwakola buli fujjo njala kutegeeza information ngifunye wano nga mwategezeza Civil Aviation Authority nti mwagala ttaka lino ditwala kubanga mwagala teekawo military barracks ne military training n'okuba muteeka byammwe buli kimu temugenda kifuula military barracks oba kimu temugenda kifuula kyamagye ebintu byonna ebyakolwa mu Buganda nga bya public kati gobono jeri ototulevu tokulinga embuzi esabalaavu neyo face kulinganga lumondo mulinyire mu mulyango nga mulooza bwe mwagala mugenda songawo mukulu ettaka lye mutwate mwine mugenda ditwala ate muzimbeeko bulungi nnyo ne mujja kudduka ate sigwa tasobola kudduka de kilomita owekeranga nga yetise batule mu kifuba togenda ditwalya mwanda wa togenda ditika ku lubbalo mugenda direka okubanga njala kubuulira omwana mubutu yasomeranga France bunaku atambula ne Chinese gold is worth million $2 ali uddawa kati naawe butyo mutwala amataka g'abantu oli mukutta abantu oyagala bukulembeze eno ozunga mulinganga baloga nti babaloga kubba ttaka ettaka terisenguka ettaka kano ali tuwaffe natulibeereko kati mulaga mugenda kubba ttaka buli kimu kiteeko military Hussein Mubarak wa ministry ne parliament yali ajijuza amagye owa Sudan liko bajja ku buli kimu yali akijuza amagye kana Muhammad Gaddafi ngana amukuba bakazi ngana ne kamera esobola okusensinga omuntu yazina ekyokulwanyisa where are they are not where to be seen kati namwe buli ttaka muli fudde ne mulyagala kanjala tegeeza abantu b'Ekajansi nti ekijja kinene nnyo
era njategeeza Civil Aviation Authority batemanyi nti waliwo omwami Omuyisirayiri ali musika go bayita Baraka Muyisirayiri ne international ICC munoonya n'ebitongole ebirala kubanga mafia go bagala okukozesa okutwala Kajansi airfield bagitwale bagitaking over kubanga bagala teeka ko military base or military training n'okukolera ebintu byabwe nenga interest za kuzimba bibagala nga bayita mono omwami go bayita Baraka Omuyisirayiri ali musika eri go bamanyi oyo musajja Omuyisirayiri awalero isimanyi wali emotoka z'empaka gibakubira targeti gibalinyira emigwa gibakola oyo mwami oyo bagala okukozesa okutwala ettaka lyewa lye Kajansi so bwe baneiba mwe ndabalira nkisawo kinamo mukimanye nti sayo na muyizo dugendera mu ngetta kamazo kola kibu bazo ditwala so mukitegere nti ekijje Kajansi kinene nnyo muhozi ettaka lyagala ngayita moyo musajja go bayita Baraka owebo siko oyo Muyisirayiri yagala okukola kigo bagala okuteekawo alright yo serikali student oli bulungi jeba leko jotusaka emirimu jotusaka engalo nchimanye naku zino tokyebaka ebizibu ina bingi nnyo biringa obugulu bw'eggongolo nga wetwogera essawa zino ebbaluwa zikutuula ku mmeeza buli kaseera nga bazikuleetera okujjukiza biki by'olina okusasula obaddeko e Masaka mwoyogeredde ebigambo njagala mbizannyire enseewulire n'oddira n'ogamba Katonga Nuupu yagireese oba Nuupu yaloze Katonga n'ajjula naye musajja gwe ani akuloga musajja ani akuloga kati otuse n'okugamba nti Nuupu yagambye Katonga ejjule ng'ebigambo byogedde tuswala bibi no mwizo galumbi ebintu byayogera bikyamu omusajja agambye nti Katonga yajjudde Nuupu ereka yagisindise wuliriza Katonga yatabukira Katonga ono setinge mubeewo omulongoza oba yanyigira abana budu simanyi kulwaki erinja ava Katonga wapisa naye bwatuuse wano simanyi kulwaki yatabukidde wano obo bana abantu bwe bamutabula simanyi naye Katonda gyali ekirungi saawulira nti omuntu yena yafa tetwafiirwa muntu if kuyika Windows with a person Museveni wayika Windows obulamu pata kati Nuupu Nuupu ekusindikira etya Katonga gwe buli kimu kitadde ku Nuupu tanka baddiremu wulira Katonga yatabukira naye Katonga ono setinge mubeewo omulongoza oba yanyigira abana budu simanyi kulwaki erinja ava Katonga wapisa naye bwatuuse wano simanyi kulwaki yatabukidde wano obo bana abantu bwe bamutabula simanyi watya nnyo jajja ojja kutya ate n'ebirooto by'enzikiza bikyajja bwe wotukira okugamba nti Nuupu yatabudde Katonga aya basi kati asooka empisewo kino budde budduka wetwogerera essaawa zino Museveni ali mu kutya okw'amaanyi ennyo munajjukira kambazeeko emabega emyaka ndowooza ng'ebiri mujjukira abayitale abaagwa mu ambush abaakubwa amasasi mu ggwanga erya Congo ne battibwa abayitale bano be bamu ku bantu abaali bawa Museveni ensimbi empya n'enkadde ng'omulimu gwa Museveni kwe kuba nti abawa security bo bakola emirimu gyabwe gy'okuyikula ebyobugagga nga betwala mu nsi zaabwe wetwogerera essaawa zino gavumenti ya Itale n'abantu be baategera nti Yuseri yatta abantu baabwe kati arejjukira Congo era tutera kamanyiro nti ayagala kusalako eggwanga ebitundu byali by'obugagga byeddize wetwogedde abali mu nteekateeka eyagala okuwamba ekitundu kye bayita Goma bo ne bamagulumeeru abali emabega naye wetwogedde ebintu bino bikyaganye ntegeezeddwako mu sources ez'enjawulo nti gavumenti y'eggwanga erya Congo emanyi bulungi nnyo baani abali emabegawo okwagala okukyankalanya eggwanga lino abamu nyinza obutabamenya naye abamu kambamenye
ekimanyi bulungi nti Yoseri training abasajja n'abakazi betuyita ba refugee seekers oba asylum seekers ababa mu kampo ez'enjawulo ne babatwala mu military barracks ejjinja ne training okumala emyezi 6 ku mwaka ne bavuga ne babazaayo ne bayingiza ne babwe mu ne bazza bikolwa by'okuyekera eggwanga erya Congo. Yoseri kino saagala okyegaane. Let the world know. Amu ku bantu bakozesa. N'akozesa akabinja ke aka ADF, Allied Democratic Forces. N'akozesa akabinja ke aka M23 akalidingibwa omusajja gwe bayita Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ono yalinga dangerous substitute singa Pilato baba mwefuulidde. Teri musajja alina nga musajja ono. Kayumba Nyamwasa ye dangerous substitute singa baba efuulidde Pilato. Kati jukira Congo emanyi nti Yoseri y'omu ku bantu abali ebabegawo okwagala okusuula government ng'alinamu n'enkwezenge mu government y'omusajja oli. President wa Congo alinamu enkwezenge. Kale ate ne Congo ekimanyi nti omusajja ono ayogera Komasava omukulembeze afuga eggwanga mu boogerera Komasava y'omu ku bantu abafacilitating akabinja ka M23 wepo ya facilitating Museveni n'ebinja ebirala mu Congo okwagala okusuula government kubanga ne Komasava naye yennyini tavanga mu Congo akyalina interest eyagala ebyensi ebyobugagga ebingi nnyo. Kati munnange mutegedde bulungi nnyo. Akimanyi bulungi Pilato y'omu ku bo, akimanyi nti Yoseri kwali n'omukulembeze ow'eggwanga erya Komasava be bali mu mulimu guno ogw'okwagala okusuula eggwanga lye n'okweddiza ebitundu ebisinga obungi omuli ebyobugagga. Bw'otwogeredde essaawa zino akabinja ka ADF, Allied Democratic Forces, omuli n'akabinja ka M23 ng'ensimbi kazijja mu Uganda kazijja newa woli omusajja gwe bayita Pilato tubona oli omusajja wa Komasava bebasinga okuba nti bateeka ensimbi mu kwagala okusuula gavumenti eyo n'okutwala ebyokulwanya n'okutwala ebyobugagga. Kati Yoseri ng'emutamanyi tagunywa n'aguteesa. Yoseri n'abasajja bano abakomba mudaali abayitale nabo bennyini yabajjako ssente empya n'enkadde ng'abagambye nti ngenda bwa security n'okubayamba ku kusoma ebyobugagga mu bitwale. Bambi yabasamu ambush ng'akuba mbaata zaneti nga nazo aziteekaawo naye bano abasajja bategedde nti yatta abantu baabwe ate nga bamuwadde ssente. Okumanya ono omusajja tajoga weta mpisi kundi buto bwe yagenda mu parliament n'asaba obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bw'agenda kukola nguudo Congo. Na zino embuzi nakabege eziri mu parliament nazo zisalinga ssente zigende zikola enguudo Congo tezamanya lizaali zibongereza ku ssente abazungu ze baamuwa okukola ebintu bino byonna. Enguudo teziriiyo wadde toilet y'enkoma gye baasima ku buwumbi bw'ensimbi bwe babawa okuba nti batwale Congo. Kati Museveni yafunye ebbaluwa okuva mu bana abasajja amugamba twetaaga ensimbi zaffe kubanga byonna bye watusuubiza byagaana ate tugenzo kizuula nga tolina kyogenda tuyamba olw'ensonga ne Congo naye kalubye kati eringanga balugu omwoche tetulina we tugenda kuyita twetaaga nsimbi zaffe nga bwe mufungize. Ebbaluwa yali yagifunye naye kati yeebuuza akikoza atya. Kati ono temwewuunya nga atandise okuteeka pressure mu Kampala mu Buganda nga atandise okuteeka mu bomu asobole okuyoolayoola bonna bannalumanya ne basaalumanya batwale Congo asobole okutukiza omulimu gwa bano ate ekinava mu yebireka mujja kiwulira nga n'olusibuse Congo nalwo n'olusibuke Congo lujja kubava omwange. Mujjukire bulungi mwonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ebyatwala Amini kwali kukyokooza nnyo ggwanga lya Tanzania ewasibuka abatamanya nga babajja ne bamujja ng'ona bugisi mufungize yogayoga Saudi Arabia na kati gyali gyatasobola kugamba nti why Yoseri do you copy that. Kati ndowooza kansoke mbalirize n'ebintu bino tugende mangu. Bulijjo tubagamba kampuni ezitwala abaana e Bulaaya kampuni zino z'aba bantu mu gavumenti nga n'abazikola mu bantu baabwe. Kati waliwo kampuni ere mwagirabyeko ku mutimbagano wonna ne kampuni eno nyiniyo ye Pius Bigirimana oli gwe mbagambye ate yasibisizza driver. Kampuni eno yeeno wano ye kampuni eyo naye kampuni eno bagiyita Vision House Limited Kampala Uganda located at Magavu Road NAKACWA Sentema. Application for accreditation of training of Uganda migrant workers. The company was registered on 2nd August 2005 under the Company Act. The shareholders and directors are Pius Bigirimana, Endobesu Bigirimana, Simon Paulo Ngabo, Kerea Ngabire, Hilda Patricia Kampire, Dorothy Kamikazi, Elizabeth Precious Bigirimana, Maria Keza, Peter Kimeni Bigirimana, Cyprian
Kirunga Bigirimana, Pius Mugesera Bigirimana. Employees of the company kuliko Gladys Mary Kibira, Frederick Twino Mugisha, Richard Magom, Susan Namutosi and Kare Jonathan. Family and friends of Bananyini company. The above company is hereby applying for the accreditation of training of Ugandan migrants workers from the Ministry of Labour and Social Development. Ekyabasirikale okubanga bakoowu era kembase bwali nga ntandika akatandika no mwaka leyo ko musajja yabadde mu kuziika omusajja oli omusirikale yakuba minister amasasi sigenda kabaza nyira bwe kimu akirabye ne mugenda tegera nti abantu bakoowu nga nfundikira mbadde ku mutimbagano kuno ngamba mwine ebintu mutamanye bitambula mu ggwanga nga temumanyi ko tolesi yonna ngenda kufundikira n'okusaba kwange kuno embulire tefa yonna olugero olwo batugamba nti embulire tefa yonna nti omuntu abuuliriddwako oba ategera ku information tasigala kyekimu ng'omuntu atamanyi baganda baffe ffenna betugabana olususu luno oba kale no gye tulina enzirugavu mbasaba n'obwegendereza tubeere begendereza nnyo na biki bye twaniriza mu nsi zaffe mu maka gaffe na biki bye tukozesa ne programu za gavumenti z'abasibira mu bbwa bwepone programu z'abamagulumeeru magulumeeru tabangako mukwano gwa kaddugala tekibangawo ate tekirisoboka koloza lwaki njala kubuuza ekibuuzo kino magulumeeru nava mu America nava mu Europe gy'abeera n'alekayo abaddugavu nga babona nabo bali ku street ate n'aleeta emmere n'agiwa abantu mu Africa oba bali mu kubonaabona oba gye batadde entalo mu Africa lwaki ataleka abali ku street lwaki tayamba abaddugavu bali ku street abonaabona mu nsi zaabwe najja ate mu Africa ate yamba abaddugavu bali eno soka webuuza kiki ekyo nga nkimaze golooza lwaki Africa erina ettaka eggimu na buli kimu ekyetaagisa lwaki bwe bateekayo entalo ate ekitongole ekigaba emmere ekyensi yonna ekya World Food Program ate kireeta emmere ne kigibawa mu Africa ne kireeta butto ne kireeta kasooli buli kimu emmere yani yajja yagikozeeko sava okunoonyeza nti emmere eyo nnungi lwaki lwabagawo enjega y'obutabanguko baleeta emmere eyo ng'ejja nsabike bulungi babawo bijanjalo ne mulya ne mugejja embuto ne mutuwakaala ani yali averifyinzeko emmere eyo mbuuza bubuuza manyi nina ebintu byembalaga muwone nga tumusobola kukkiriza nti ebintu bino gyebiri nejja nkubuuza lwaki omuzungu aleka abaddugavu bakaddugala bali ku street abasula enjala batalina ne basula najja ate ayamba abaddugavu babali mu Africa nga baleetedde eddagala n'emmere era bw'abawo ekitundu kya Africa ekiguddemu olutalo ekyo ekitongole ekigaba emmere ekirabirirwa abantu bona mu nsi yonna babundabunda kireeta emmere naye ng'eri packed buwunga ebijanjaalo ne butto ne kibwa free of charge n'abasina ne mulya emmere yani yali n'agiverifyinga n'agigata emmere ennungi nnyo ani agiferekiti tewali kati wano wetulaga golooza lwaki omuzungu asinzira gy'asinzidde mu mawanga ge naga nti bannayuganda muwangala emyaka 46 lwaki akyogera bw'atyo kuba tukimanyi nti omuntu alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu ye Katonda yamanyi emyaka gy'ogenda okuwangala mu nsi naddirwa n'ofa naye ye omuzungu akugamba nti Uganda muwangala emyaka 46 Kenya muwangala 5 South Sudan kubanga akimanyi kikyakola ng'emabega w'entimba atya nazzikuno bajjajjaffe tebaagemwanga jjajjaawo bamuzaala n'afuluma ensi n'alya n'anywa buli kimu naye kuba kitaffe kuba atandikira okutandika okusibaga bakitaffe naffe kenyini batusibaga naye nze tebansibaga ekikusibaza ki ekikusibaza kyekino bakusibaga n'eddagala eryo nga lirimu obuwuka obugenda okukolaki obugenda okubanga bukulya mpola mpola mpaka ku myaka egyo kyovula nti buli lwobutuza omwana olwozaala omwana bakugamba omwana olina omutwala bamusibage emirundi dozanga 6 mpaka lwaweza mu mwaka mulamba ba myezi 8 oluvannyuma lwa wiiki 2 omutwala bamusibaga okwo kusibagako bamukolako omuzungu kwasinzirako n'agamba abawangala emyaka 4 kubanga aba akimanyi kyeyakuteeka mubiri yensonga lwaki bajjajjaffe tebalwalanga
tebalwala ngera olaba nga basajja bamaanyi ne kati bwennaku zino usanga akaana kalina sikoserozi kalina simanyi presa kalina alusa kalina entunusi emitwe giringa bomu osaba bwana butwakadde amaaso obwana bwayika windows usanga avuka tebakyayina maanyi bali awo baluyongojongo usanga obuvuka buwanvu tebutegerekeka abasajja bennaku zino bategerekeka abakazi ne batuma tetulina maanyi batuufu kubanga osanga musajja muno n'obunyola gati ono kyovola bennaku zino osanga nyavuka beesiiga ebizigo bayise windows afuuse omukazi tategerekeka ali awo buli muntu agenda afuuka zombi mpola mpola bintu byetutategeera bintu mutategeera nozaala akana kakolanga bomu kafeekeera kayika eminyira kaddugala mizo zalinga mizozi namusuna alinga nga namusuna buli kimu kitudde ne mulwana okujjanjaba akana serezo nazo wadde okola mu project muziteeka ku bwana kubanga kye bakola temukimanyi lwaki njogedde ebintu bino mwabakazi mugenda mu nsonga temukyavaamu amu n'okuzala kuganya tomanyi lwaki kuganya kisinzira ku kintu kiki bakuteeka mu kimutayagala kuwulira bino bibategeeza ne mujja bitegeera mpola mpola mujja bitegeera manza kati mbabuulira ne kiyitawo mga kino nkyogera okusinzira katambika sigenda kuzanya kuba Facebook oyinza okujja video oba YouTube oyinza okigana mukazi gumulabye mu kusibaga kuno okubadde kwa ssenyiga 19 mukazi wattu bamuwane kadi emulagala amaze omugema kiki kyavuddemu ate siyo yekamule byokubirako ebingi ibajene mawulire niyo omuntu nomugaba naye togenda kino kiriwo ekiti njala soka kugamba omusajja akugambe tufulumizize eddagala tugenda ddiba kuba naye ekintu kyonna kyolifunamu ekyobulabe tonvunaana lwaki onkuba ekintu gwe kyotalina kunvunaanyizibwa ompise ongambe wajjankuwa ebbogoya ne bw'oba ogenda kumpa bbogoya osooka kunkomekeza nti gundi nkuwa bbogoya ono kakwerege Sudan nkuwa bbogoya ono naye kakwerege bw'olya bbogoya ono n'akuddukanya nti onkubira ssimu toga abantu tudulumbu yampadde bbogoya kigendwa kyo kiba ki sooka weebuuze kubanga yonna ensi oba ekyo tebakitambula tugenda basibaga naye ekintu kyonna ekyofuna nga kivudde mu kintu ekyo tetuvunaanyizibwa tetwongera tuvunaana naawe noleeta engalo nkubuuza gweŋŋamba otya okuba nti ogenda kumpa ekintu naye ngaekikivuddemu nsi tokubira muntu simuga nti kino kyekibaddewo nawe ne bakusibaga naawe nobeerawo kati mulina pressure mulina alusa kansa afuuse kansa kuba temusobola kwetegeeza kumanya kale enzirugavu mulina ekizibu kimu obuteebuuza butambuza amazzi ekiro akugamba ekiruga nti yalimba omala kulabako video mugira ku mutimbagano ng'etambula kati oyo omukyala akyasobola okuddizibwa obulamu bwe akyasobola okuddizibwa n'abala bangi abafudde n'abali lwabivudde mu bintu ebyo akyasobola okuddamu obulamu bwe akyasobola okuddiba video nagibatadde ku Facebook mugende mugirabe neba ne badda kulaga ensi ezisinga okuwangaala Japan, China, South Korea, North Korea ne bwogera n'onyereza ku ngeri y'abali abasajja obulamu ngeri babubeeza mu yanja olukumwera mmweno bintu birala nnyo bali bakyali ku ddagala eby'obuwangwa emmere bali yabuwangwa buli kimu bali kyabuwangwa naye gwe buli ekizze nze ngenda nakyo kubanga temwagala eno kale eno singa mumanyi magulu meeru kyalooleza kale eno eno enzirugavu mwandibadde mutuuzaako wansengalabizamu soka webuzi omusajja asinzira atya mu nsi ye naga nti Nakimbuga yali mu Uganda wangala emyaka aga tasukkawo Nakimbuga agenda kuweza 35
gayise Windows kubanga yamanya ki yamukola. Nkubadde kizambo oze nkugambye wine William Asimwe jangu wano kwata bogoyo no muli naye bolya bogoyo no natandika okudduka nyoba no sisema sivunanyizibwa era tokulya muntu ina nakuwadde ku bogoya nze ngera nkwata bogoya nga mulya bakuwadde ne kadi y'omusole kulaga ne bakuwadde bogoyo olye era n'olya. Nabagamba wanesiba ku video ngamba gamba banaite mugenda enteekateeka eri bweti nenduzinga ne account zange lwa bintu ebimu ngambi bagamba ngandooza ngamba abantu bategira nga abantu baagala kutegira tebawulirako ddala nga temanyi enteekateeka yoyose nti bali abasajja bamuyamba kukola kyalina okukola ne mugano kitegeera. Mweddagali abasibaga baligo badda mu America baligo badda mu Europe baligo baliretera mu endiga zane tibagemente kaliyo mutandise kuyika Windows nze wendi nabala bali abatasibagwa okitegere una gandi bwofuna kino neze sivunanyizibwa ku kyenkutadde mubiri era kikiva mu sikinako nenga teggonge nzije ontekemu ekintu kyano nga tovunanyizibwa ku kirimu. Bannange nakulaba kakatona bakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaswa etayanula yerege engalabi mukkiriza okugenda kwange kuno tujja kuddamu olunaku lwonna lwe n'abansobodde okudda nensabira bannayuganda mwenna mwekuume ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso akatengo kangi nnyo. Golozo omusajja watuukidde okugamba batubogera ku politics abategeeza kitegeeza ati ebigambo kati watiridde ebigambo singa alulira ku mpeke ey'embere ng'efuutuka nga popcorn zibaluka agenda kulowooza ki kubanga batya nnyo nabagambye nti bano sisitimu yaabwe gye tutamanya eri bwete bakugamba nti bangi nnyo naye si bangi batini nnyo ne mu nnamba bangi lwakukwata mundu ze zibafudde abangi naye mundu nga yatandise okuvuga abo tekuna mugoda mukulaba abo nchiddamu Museveni ne Kagulu baga nti bangi nnyo bangi lwakuba nti bayine mundu naye nga mundu yatandise okuvuga batini nnyo bwezo nakubona nnyo ekikulu nga tebalabikako ate kubana basirikale abakooye bano Msinde kwa mnyere ba private na ba mpakana peanuts mtuikara mu binniga ebikuzinga mtuikara mu binniga ebikutuzimba nibimera at the end of the day na haruga mu kufa abamu batandikire kwikangana abamu mbahulire nebeyita abatakusobora kweyita nibazindukira mu marwa akuba ihanga lifokere lya stress. President Museveni na government yao hona hamuli muhure nduru ya Uganda. We are not happy people. We are hungry. Inyona mugarukemu muti Ugandans we are hungry. Member parliament na abagana milioni ya 3 Chairman LC3 alimetwara 35 Linu ihanga President Museveni tuhulia mu budget wa muhaire milioni 5 zo kusasura amashanyarazi buli mwaka milioni 5 zo kusasura amaizi buli mwaka milioni 3 zo kugula engoyeze milioni 6 zo kugula entebe na azaramu nageraki ihanga nirifa kubi ningaruka kuterera nenyo ba generals members of parliament bakugambye banyivu bayina ekiniga kati bwe kyenkugambye bano bayina ekintu kimu ekipabulako kitono bwekiti mukyebaga nti bano abalooza nti bangi lwakuba nti bayina emundu naye mundu bate bazina batono nnyo kati ennamba esinga obungi yabanage nti we are hungry banyivu bayina ekiniga okimanyi kyekinugu nga kikutudde owulire ekintu kikutudde mulego kiringa bulooka mujja kitegeera
ekisibiso mulambe bigere gye olagenda kudduka banenze gwange ngukoze sibanjibwa buli Yesu lyo gwanna gamba kiri atabala kye kiri nasigadde waka mwe mwewunze mujja kitegeera naye nga kyekiwamba abantu ne bakomuledi mweberere mwe kisoka nga nfundikira buli foot soldier ngoli Uganda ngoli ku ground wegendereze nyani yakubira simu kifo kimwakuyita era ina appointment nani esawa zimutambula muzibale nkiddamu ba foot soldier bali ku Kampala mwegendereza abantu bamusinkana ani gwoyogera naye ku simu bigambo kibyoyogera baba kubira masimu ne muogera ne mukonversinga ne baba bakubala bakusika eriyo kasoke nkubulire omuntu akubira simu nga simu teri mu contact jo nga akubuza ebibuzo ebisere bisinga bakubalada kumanya direction na position chiwo location nkiddamu omuntu akubira simu nga tali mu contact yo ngoli ku ground one etime gyatwala nga akubira simu ayogera nabo eri mu byuma baba bakwalocating woli exactly location woli ate bate bakozesa munno gwomanyi mukwano gona kubire simu natali kukumize bozi bitakwatagana nga naye atwala obudde balinga bakola kye bayita location to allocate you where you are location woli kati abantu babakubira masimu begendereze bemusinkana begendereze akubire simu ngatali mu contact begendereze mujjeko GPRS kye tuita global position system GPRS bakye tuita GPRS kyetuta location gye kiri mu simu yogera mu simu nojja ko location kuba oleka ko location ku smartphone kyangu nnyo omuntu okukalocatinga wakola ki wali nkiddamu omuntu yenna nga tomusevinga gali nyere mu simu nakubira simu nataka kunyumiza emboozi nga tekwatagana please mujjeko ekirala bana bawala mwenna bali mu struggle oboli akubidde simu lenza kukwana mubuze kye interest yijje nkwane sawa zino mwegendereze kamanyiro kanyi bana basajja bakosa system nyingi nnyo asobola okukwana asobola okufula mukwano gwe asobola okufula boyfriend asobola okufula kyagala nenga ina kyakwetaazaako at last ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo so bafutoza mujje ko location omuntu akubire simu nga akubire emboze etategereka nenga alwawa agezaako nnyo era ogenda okulanga kituusewo nga lwo omuntu akunoonya mu location wobadde wenyini wenye mukitegedde bulungi nnyo so byebyo sina bingi bingero bagamba okujja ko makaba bakomera takomera mpera nga mwekuuma ne okukwata abana kususa tekukyagenda mu maaso bannange mwena ba